Nsonga za kulunda Busaanyi n'engeri minisita mu Senero gye bamukunyizzaamu ku bumbi obwo 43. Kale ebyo nga tubitadde ebbali n'akacyankalana akabadde mu Parliament, ate tugenze kacyankalana akalala akabadde ku kyalo Nakabugo eri ebbira. Ababadde waliwo abatuuze abacyankalanye nga kigambibwa nti waliwo omuvubuka agambibwa okuba nga bulooka w'ettaka gwetutegeddeko nga Robert agambibwa okuba nga yasse omukadde olw'ettaka ng'ayagala kutwala w'abadde abeera, wabula abatuuze bamulemesezza okumuziika gy'abadde amutwala ne basalawo okumuteeka mu mulyango gwe bamulemese okutunda ettaka ly'omukadde. Baliko omusumba gwe balumiriza nti bwe beekobanye basobole okutta omukadde. Embeera ebadde yakatuubagiro nga zina n'ow'enkufu ku kyalo ekimanyiddwa nga Nakabugo mu disitulikiti y'e Wakiso ng'abatuuze baagala okumiza omukka omuvubuka ategeerekeseeko nga Robert ono nga broka wa ttaka nga bamulumiriza okwekobana n'omusumba w'ekkanisa ey'Egganda amanyiddwa nga Ssemujju Emmanuel ne batta Namukadde Nakanwagi Malifeza batwale ennyumba ye nga kw'otadde ne poloti. Robert bamuyisizaamu ebikondesa kati n'emisambagere nga baagala okumutta era nga ono poliisi esanze akaseera akazibu okusobola okulaba nate ng'emujja ku batuuze. Abatuuze nga bakulembeddwamu akulira ebyokwerinda bagamba nti omusumba Ssemujju yandibanga yabadde mabega w'okufa kwa Namukadde ono kubanga omukadde enfa ye nakati tennaba kutegeerekeka. Kyokka ng'omusumba Ssemujju kigambibwa nti ono yatwala omulambo gw'omugenzi e Mulago nga ab'eŋŋanda ze tebategedde era nga baagala na kumuziika mu mulyango gwa nnyumba ye. Omukadde yafudde nakusa okufuliiza omulambo tikigulaba eyabadde n'omulambo eyamusooseeko yeyomu ayagala kubba ebintu bye kati bamudusabudusa ate nga yeyatuta omulambo. Batutooya alina omufuuyo bebamuse ate omufuutuma omulambo bagutumidde bagala kumuziikawo olwokuba bagala kubba gye batwale ettaka lye. Abasirikale bennyini tebagala egundi eki ekijja abatuuze mu mbeera kwe kubanga waliwo babulooka baleeteddwa batandika okupima poloti ya Namukadde nga n'omulambo gukyali ku ngulu. Tumubuuza mukadde yagulizaawo difa abeero si nga tetumanyi netuteeberezaamu kuba yatubikidde mu galembe yasanze afudde nteeberezaamu n'omukufa kw'omukadde oyo pasito oyo ayinza okuba alina kyamanyi kuba takomyako n'atandika okusomba abantu wano ng'ajja bapima abalaga poloti y'omukadde naye tetunnamuziika akyali mu makyali n'agattako n'omutulemesa okumujja e Mulago okumuleeta okumuziika. Mbuusibabuusa kubanga engeri gye yafuddemu okufuna alumya olulimi ate n'omulyango muggule awo mba mbuusibabuusibamuko mb'okubeera Namukadde yafudde bufi n'ebigambo ebyogerwa. Wabula omusumba Ssemujju bino byonna abyegaanye ng'agamba nti bamusibako matu ga mbuzi kumuliisa ngo era ng'agamba nti ebyobugagga bya Namukadde byonna bibye kubanga yamulabiridde okutuuka okufa nga n'ab'eŋŋanda za mukadde ono baali bamwesamba. Nze mbadde mulabirira olunaku olw'Essande mbadde nzija omuwa obuyambi n'olwokuna kati olw'Essande mbadde nzija era abantu bonna bakimanyi ne musawo oli yabadde amujjanjaba bamuleeta ajjoko obujulizi kati ku Ssande eyo njija bwe nazze ne muyita mukadde nga bwe kibeera nazze essaawa 9 kuba mmala saavisi eddoka nkolaki nzija nazze natuusewo ssaawa 9 ne muyita mukadde oliwa. Omulambo gwa Namukadde eddwaliro libadde ligulemedde nga baagala okusooka nate okumalawo enkaayana ezibadde zigenda mu maaso wabula oluvannyuma baguba wadde ne bagwetoolooza ekyalo oluvannyuma ne bamuziika ku ttaala. Mu kuziika abatuuze sakaati n'abasumba okuva ku kyalo gye zabeetonze olw'ekikolwa ekyakoleddwa omusumba Ssemujju era nga bagamba nti bino yabikoze nga ye omuntu. wabanga waliyo bannaffe abakola ebikyamu kubanga n'abaali ne Yesu 12 twavaako omunaakola naye ffenna tetuli baki wabula si ku lw'abasumba bya Kenji Amon Soloti TV Omunnyo.